kyetwogerako kiri kimu. Abantu bemutuuza paka sawa 8 ogw'ekiro mubamanyi. Tajja kuyingira na mundu mu bbaalayo, tajja kuyingira na kintu kyonna kya butemu, ajja kireka mu mmotoka, tagenda kiyingiza mu bbaalayo. Kyetwogerako is time. Mugulira abantu bano ng'obudde bwasusse dda. N'abasirikale mu basaasibe. Omukyalo oli ayogedde oba ye Charity oba yaani ow'ettaka Junge. Sincerely speaking babatukako sawa 9 gwa kiro. 9 gwa kiro mulina ebbaala, mulina night parking, mulina parking yes, musuze motoka z'abantu za bay, musuza boda. I think balina ne lodge, not Sanabella. Naye sawa 9 gwa kiro babalumbye Sseubuyunga omusajja wattu abonaabona, afande RDC, afande Anabera, afande OC, abantu babalumbye, emmotoka bazibbye, bikoze bitya. Naye lwaki muwa open check ababbi? Sincerely speaking olina ebifo ebyo byonna bikola ssente, abantu tebalina ssente. Economy yayonooneka, abantu abakazi batudde waka, abaana baganya ogenda ku ssomero, abasajja tebakyali basajja because they don't have money. Gogudde webbaala, olina open parking, olina lodge, sawa 8 9 gwa kiro 10, security tempadde kamera. Bw'eneekuwa kamera negaana ababbi okuyingira. Because we are here to do blame games. Neffe nga abakola businesses ezo twefuddeko tutya. Oli mu supermarket ogiguddewo sawa 6 gwa kiro, ffenna twegomba supermarket. Tukimanyi mwe mukola ssente. What should we do? Ebifo bye mulina ebirimu ssente bingi nnyo okusinga abasirikale betukola ki betulina. Ffe ffennyini tusooke tweyambe, tuloke tugambe bano nti wano muganye okutuukiriza. Bwe tukuba essimu mulwawo okutuuka. Okiraba temutuwa report, tetulina feedback. Naye nga naffe tukoze eki? Sorry, nze siri wakwogera bikubyangalo, and that is me. Naye tulina okwefaako. Ebifo Sumaransplassansabye akazindaalo manyi nti agenda kwegaana. I'm sorry sikamuwadde kubanga agenda kuwolereza abalokole. Musumba kogenda okuwolereza abalokole ne meeya Musumba Kyamagwa, naawe era kyoyagala okukola. Naye ne bwe najja mu kyakiro nakugamba nti byonna ebirungi tubikoze, tubuulirira abantu, tubalyoyo emyoyo, tukoze guidance and counseling, tubawonyeza okwetuga, tubawonyeza okunoba, naye tukoze ekibi ekyokubeeza abakozi b'ebyambyone mu kanisa zaffe okusukka essaawa 6 ogw'ekiro. Omuntu yenna omukyamu yasooka mu kereziya, yasooka mu kanisa, yasooka mu muzikiti. Oyinza n'okwesanga ng'ayambadde n'enkofiira, twabirabyeko gwe bakutte bano akafaananyi bakalina, ng'alina ku kitutu emimba, ali mu muzikiti, yabadde mutujju ADF n'engatto ze ng'azitute mu muzikiti. Bano abasiraamu kyekyabategeezeza nti ono si musiraamu, but otherwise singa yabadde smart n'ajjamu n'engatto bandisadde naye ye yandikimye n'esswala. Kati nammwe wadde muli basumba, musumba abantu, musumbiramu n'abatali batuufu. Essaawa za night prayer tuzicontrolling. Nsaba wadde tebibanyumira tuve wano mbeegayiridde nga tulina ebintu bye tugambye nti mu mukono at this time during this period kino tekirina kubeerawo, kiri tekirina kubeerawo. Tubamanaging nga bwe twakola Nabera ennakisunga, twateekayo kafyu, barespondinga. Tulina right okikola, we have the powers. Yes. Bwe kibanga mu areas zaffe mulesemu insecurity, we shall manage. Nze tebampa akalulu. Ghettos. Yes, waliwo agambye mbu simanyi akoze biki ebyo byabwe za RDC. Musajja yakwata nampa kati nkolesa yanza RDC kiseera kye namala era yenze. Yes, kati nina okifiire. Ghettos. Mu mukono tulina ghettos, mwena muzimanyi. Waliwo Bengazi, waliwo Katuba, Kamwanyi, Emanji wa Sombi, ng'ogenda mu industry. Ekirabo
tulina Kikooza, tulina ekyalo Nabutyawo awo, tulina Kitega, tulina Kigombya, tulina Nasuuti Kasangalabyawo wansi mu Kinywera awo. Okiraba zonna ghettos tuzikola ki? Abeero si baliwo abafuga ebyalo ebyo abavaayo ne baleeta report ku poliisi. Naye nga kino afaano kyo twetaaga okubifinga up abantu bafe ab'emukono bw'oba ono mu maaso gammwe. Oluvannyuma lw'okubawa assurance kitugenda bakuuma n'ebyammwe ku lunaku lwennyini ne mutukubamu ebituli. Afande Tanoi, kino kyatuswazizza, abaana baatubaze naye nsaba tekiddamu. Nsaba tekiddamu kubanga mu Greater Kampala Metropolitan ebitundu byotwala ffe tulina industrial area ate ng'ekola kinene okuwagira income ne economy y'eggwanga Uganda. Bwe tunabeera ne insecurity ey'ekikula bwe kiti tujja kuba tugoba ba investors mu Greater Kampala oba mu Mukono district. Nkusaba bino tubyogedde nga bwe tutudde wano byonna tubitwale, because even a fool has a word to say. Era buli omu tulina omuwuliriza, era buli kyatugamba tulina okitwala nga nsonga nkulu. Naye mu byonna tulina okuba n'ekisenge gye tulina okutuula as area communicated. Tufune obudde tutuule ng'akakiiko ak'omunda Afande Mwesigwa tumanye what to do. Obuzibu bwe tulina bano ba chairpersons abalina experience nga Mukasa Angelo bwayogera, nga Kanike bwayogera, nga Takwana bwayogera, chairperson wange Kisoga bwayogera, bonna bano bwe boogera abaludde mu kintu, ba chairpersons abapya si bwe boogera. Era enzija gye balondebwa mu bukulembeze ab'omulembe guno si bwe balondebwa. Tunadda mu kuwuliriza ennyo bannabyabufuzi, we are compromising security. Abantu bano abamu bajja tuyamba, abamu tebajja tuyamba, because ababasimba ku mugongo be balina okugenda nabo. Onoowuliriza ennyo onoga nti ebbaala zigaresa wa mukaaga nga bw'okyogedde, amaloboozi mu bbo mwennyini mwe muvudde ababadde bagamba because ani yamusimba ku mugongo nga bamuwa akalulu. Afande DPC bw'akwata baakwata ne TV abakulembeze bennyini be bagenda obbeeyimirira era be bajja mu ofiises zaffe. Naye nze bammanyi no nonsense, seeyimirira muntu poliisi gwekutte era abandozezzaako mukimanyi totawaana na kujja baako gy'olaga awalale wa RDC tojja. Bwe baba bakutte omuntu mu bikwekweto tojja. Naye nga kyenkugamba kiri kimu, kyennonda n'engaba y'obululu eyonoona security. Onoolirayinga ku information y'abakulembeze nga bwe tubayise ne bajja tubeeyanzizza, mwebale kujja mu abatuufu. Naye nammwe abakyamu abalimu mwebale kujja, naye kituufu kiri nti musigaze obululu mutuleke tukole ogwa security mu bitundu byammwe. Bwe kyokola tolinnyayo, bakola operation nga toliiyo, gwe kulembera. Era ojja mwetondera omugambe sinze nali mu kikwekweto, yali RDC, yali DPC, yali OC, yali Afande KMP. Bw'osigaza akaluluko kubanga teriyo omuntu yavudde Masaka najja nabba supermarket. Teri yava Masaka n'amanya nti emmotoka ya Kinaalwa. Teri yava Masaka n'amanya nti eyo hardware bakatunda trailer namba. Taliyo. Bano be mutuma awaka, kyamaani wange wa boda tayagala tuboogereko naye tetusobola bajja mu bintu. Abamu ku mmwe balungi nnyo naye abasinga mu mmwe si batuufu. Ate abasinga obutaba batuufu be babeerawo okutumwa essaawa 24. Era nga n'ab'amaka
n'abamassemaduuka be batumane mu bank okubankinga sente zaabwe. Trust bagibawadde okutuuka ku level. Omusuubira kola ki ng'akoledde emyaka 15 alemeddwa okugula poloti omwentrustinga ne millioni za 25 34 abaalabye agataliiko nfuufu. Omukyala ng'ayogera comfortable. Omwaka guweze wano wempaakinga emmotoka era wenjoleza. Are you safe? Olinawo oli shareholder okuwoleza emmotoka mu kifo ekimu n'oweza omwaka. Emmotoka zange zonna wano wenzitereka era wenzoleza. Gwengaani nga nanyini parking. N'ebisumuluzo birekera abaana be baka recruitinga for only 2-3 days. N'ogamba osibye nanyini parking. Gwenga omuntu security etandika naawe ku bibyo ne ku makaako. N'olwekyo mbasaba mujje ebyobufuzi mu security issues. Mutawanya abasirikale naye nga mwe bennyini abalonzi bammwe be bazaala abaana ababbi. Temubawaayo, temubagambako. Mu maka g'abeero si mwennyini mwe muli abaana abatawanya ebyalo by'ewa. Mu maka g'abeero si batya persons ba one mwe muli abaana abatawanya ebyalo. Nze ndi wa mu mukono kyenjogera nkimanyi. Nzaaliddwa muno. Emyaka gye nnina byonna mbadde mbimanyi ate mbadde mukulembeze munnammwe wansi eyo. Therefore sina kyenjogera sikikola ki. Olunaku lwe munaavaayo ne muva mu cheap popularity ne mwogera nti ddala abaana ba Ndisaba be babbe, kijja kuba kikola impact okugjawo insecurity mu district. Ne mutula naawo ne mubala bannammwe sente ze batunzi. Ddala bwe tuba tuinterpretinga video eyo abaagudde wansi, we should also take them on. Tosobola kuŋŋamba nti bali bazze n'emmundu babadde nazo 2 ey'okusatu yabadde yaani. Y'oli ow'omusirikale gwe bajja ebweru. Bano ababiri nga bamaze okuba omuwala ono essasi ofuna otya guts ezisituka n'osaba ono yennyini essimu zo on that table. Muno bamukubye essasi gwe n'osituka wansi there and then n'okwata essimu, omulala yagipanze na bupanzi, omulala n'agisitukawo comfortably moving out nga tofuddeyo nakusooka kupipinga kumanya oba abantu bakyali ku mulyango. There is something wrong here. You are not the RDC, I'm the RDC. I'm the RDC.